Yesu bana Uganda. We mulikiriza nti government gye tuliko y'abantu balimba babuyabuya. Abantu abefuula baweereze eggwanga lino. Nti balimba babuyabuya. Eggwanga balitambuliza mu bintu bya kulimba nsi. Mujjukira nga Balamu mu kalulu ke Kawempe yasooka n'ayogera bw'ati. Wemulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu. Bajja n'ebiroole z'amayinja nga mukaaga. Naye nga baziteese mu nsawo, ogatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu. Osobola okugyamu loole mukaaga. Kati ku bya Kisekka ne Dogo Nation Balamu yayogedde bw'ati. Dogo Nation ekyamutuuseeko yazze kwembase n'amala okulya emmere. Olwamaze okulya emmere kwembase amanyi babali babawa breakfast kyamusana n'ekyeggulu. Banansi Dogo Nation olwamaze okulya n'agamba agenda kunoona nsawo. Kaleero ndowooza yabadde alina okutambula kilomita nga 7 ku bigere. Kanado agenda okukomawo ng'ennyonyi ekoze ki? Okitegeera mukakasiza nti bano abantu balimba okuva ku baweereza baabwe aba wansi mpaka ku ntiko ku mukama waabwe. Mukama waabwe olaba engeri gy'ayambala galibindi. Ako kabonero ka kamanyiiro kumanyiira. So Balamu tageti yaabwe yabadde yakufuna Dogo Nation. Balamu muleke kubuzaabuzanga ggwanga. Muleme kubuzaabuzanga ggwanga kwagala kudongowaza abantu. Kati bye biki ebyo byoyogera n'omwana waawulire nga batata ayogera ebyo ebintu by'ekisirusiru. Muweerezeko eggwanga mu mazima. Ne mukola gwa kulimba. Kati mwe mwabadde musuubira musobola okufuna Dogo Nation ne Umaru Kiseka. Era ku nsonga y'emu omukulu ASP Asemwe naye avuddeyo n'agyogerako n'agamba nti omukulu Balamu Barugara mbu yali yasuubiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti ajja kubanga akomyawo waneeno omukulu Half London ne Umaru Kiseka. Nalabyeko Balamu yakakasa Museveni nti akomyawo Dogo Nation ne Kiseka. Olaba Balamu ebyo bye yeesiruwaza mwamuwulidde nga bwe yayogedde yagambye munnange Dogo Nation yazze ate ayina embwa tetwagala kutuleetera mbwa wano tumugamba embwa zireke amaze okulya emmere yaffe ku embase atulimberimbye ombwa zeyo okunona nsawo teyakomyewo. Gwe olabanga Balamu ayogera ebintu ebiri awo naye awa accountability ya ssente ze babbye. Oyo Balamu Golabanga Balamu abeera ayogera bw'ati aba amaze okuwa accountability. Bannange babbye akasajja kaaganye okutu simanyi mbona tulekerawo kayita akasajja. Akasajja ako kasajja gwe muleke ebikazi byange binnonde. Oliwa binabanja by'ogwomanyi taata muleke ebikazi byagala akasajja kaabyo. Ate ebyambalo bino ekitiifu oba bino ebyambalo njembijjoko oba oyagala okwogera ekintu Ekitegeera ekirabika munnange diiru yagwa butaka kakati kwe kuweeyo explanation gye yali awa nti ate simanyi yabadde yazzekaawo n'alya emmere naye oluvannyuma lw'okulya emmere ne tulaba nga embwa ze n'agamba kadde yakime embwa ze ne tulaba nga embwa ze tetusobola kukola ki ebintu weebityo mukitegeera. So ebyo bannayuganda babimanyiira nti azze nga ateekayo ebibooziboozi n'okuba nga alimba ensi. Awo tuvuddewo tugende ku bya Anita Among, former Speaker of Parliament. Wano twategeddeko nti ssaawa yonna mwande mulabe Luzira. Jjukira waliwo omwami yakola statement yo n'agamba nti olaba bano bakristo buli be baakutte nti abo bonna babadde bantu ba Anita Among. Nti era kinaddirira mujja kwesanga Anita Among ng'akwatiddwa. Essaawa n'amawulire agaliwo gego nti alina okuba nga afeesinga anti-corruption unit. Mu mawulire ge tulinawo mawulire gasanyu nkusaba otambuze vidiyo eno eyaliko sipiika w'eggwanga Uganda Anita Among Mama Bizigo Mama Lususu olunaku olwaleero yalibanga agenda kusula Luzira nkiddamu. Bw'otwogerera essaawa eno waliwo amawulire agali mu nkuubo era gano nga meekusufu tebagadde kusasamaza ggwanga galaga nti Anita Among essaawa wezigenda okuwerera 11 ez'ekawungeezi mu ggwanga erya Uganda agenda kubanga asimbibwa mu kooti eya anti-corruption unit
asalibwe emisango kwebyo ebimugambibwa nti yakuulita ne ssente z'omuwi w'omusolo ezibalirwamu billion and billions of money ez'abannayuganda omuwi w'omusolo zaawaayo ziyambe eggwanga wabula ye n'asalawo azikole ki azezze. Kaakati otwogera bino essaawa eno bagenda kubaga bamusimba mu maaso g'omulamuzi owa kkooti eya anti-corrupt unit mu ggwanga erya Uganda asomebwe emisango obujulizi obuba nga bumukka mu vi olunaku olwaleero mugenda mulaba ng'akoze eki nga yeebase eruzira. Mu kanyomero kaffe kano muvubuka weeyogerere nkusaba tukkirye mu comment section tetugambwako tetukubwa ku mukono tebatutiisatiisa twogera ekyo ekituli ku mutima. Gwe ku busungu oba bw'olina ku Anita Among owandyagadde kibonerezo ki ky'abaafuna Anita Among bamusibe emyaka emeka eruzira oyagala akole atya kyokka ate amawulire amalaga galaga nti singanga atwalibwa eruzira agenda kuluzinga ekifo kye ekyebukedya era saawa yonna bukedya post egenda kubeera nga eri vacant kitegeeza nti obuwanguzi bwaffe aba NUP obwabbibwa twandifuna chance egenda okuba nga ate tubuddizibwa. Mawulire ga ssanyu twabagamba nga temuli balangira nga tebawulira ne tubalaalika ne tubagamba munnanga abo tebalina mikwano nga tebalaalika tebawulira ne bateeta n'engero ezigamba nti we shall crush all the Baganda, make sure those Bagandas don't get the number. I will do everything in my power to make sure that NRM tebambuyinza baggwanga kaakati baliwa bwebityo era ebyanita Among mweyongera okubanga mumusabira essaawa yonna ebintu biyinza okukyuka ne wesanga mukazi wattu ng'akasibidde eruzira kubanga bali bonna ba Chris Obore be basindise eruzira abo bonna babadde bantu bennyo nga bamusalawundinga. So ekinaddirira nze naawe awo tuvuddewo tugendeko ku nsonga za Mariam Wangadia ono nga yakulira akakiiko aka Human Rights Commission. Teacher Madam Teacher Namboze yagamba nti Wangadia okuvaayo kubanga ayogera byayogedde nti oba oliyo yategeddeko nti tebagenda kubanga balinywenga alabye ekisanja kye kiweddeko ndowooza ne bamugamba si kyakuza bujja n'ayagala akomewo eno nga yeewoomya. Twamukabira dde ennaku President wange wano yagendayo n'amukabira ennaku tumukabidde ennaku ku baana be basiba n'atuuka n'otugamba mbu ebyo bye mwogerako teriyo bifo bwe bityo n'atusindiikiriza kakati agumire ekintu kye kyosiga kyokola ki kyokungula bw'aba kalenga ebyo byagamba bituufu alizayininge ajja atwegatteko tulwanirire okuzaawo ekitiibwa ky'eddembe ly'obuntu mu Uganda n'enfuga ennungi. Naye bw'anaaba eyo ng'ayomba ebyo bwe bityo bya kito ayagala bwagazi kutukozesa ayagala kutukozesa agumire byagenda osanga eno nga takyalina buyinza tasobola ayagala yefule mbu ffe tumulwanireko oba oliawo bamusigaze oba oliawo atuuke okunyuka aterere bulungi mbannayuganda babadde bulijjo akinya nga yatula mu ofiisi ey'ekitiibwa erina okussa mu nkola eddembe ly'obuntu n'agayalirira omulimu ate bw'aba akyayagala omulimu eyo si yenkola entuufu abantu gye bateeka okugamba ku bakama baabo agende mwami Museveni amusinkane eyo amubuulire ebyo ebizibu bye yabadde ayogera awatali kyoze ndaba nga ayagala otukozesa obukozesa naye nga omulimu gwennyini agumazeko emyaka mingi gumulemye kakati atanyuka alyoka ayogera yalibadde yayogererawo togirinda mwami kufa n'ogamba nti olwadde omwami nalumanya nga ebula myezi bwezaaliza yininga n'atandika okugamba nti olwadde omwami nalumanya lwaki ebyo ebintu teyabyogererawo oli twayogerako ne tugamba bannange okuba totya basimewo nsubuga n'obatwala mu ddembe ly'obuntu mu kakiiko balikwasise ate nga bateekwa kugendayo ng'abavunaanibwa teyatunyega yasirika busirisi era bwe omukulu njukira pulezidenti wange mwami Kyagulanyi yagendayo n'amugamba nti akakiiko kano tikakola bulungi n'amugamba nti sijja kukkiriza nafuya akakiiko kange kuva wano mangu kakati bye yayagala ebyo byennyini fe atuleke n'ennaku yaffe oba balina ebyabayombaganyiza ebyo byabwe atuleke n'ennaku yaffe bw'abanga ddala yakyuse mutima aveeyo ajjeyo lipoota z'abadde atuulidde mu myezi gino egibulayo kale ayasanguze abatyobozi b'eddembe ly'obuntu era yabateekeko ebibonerezo kale tulabe
bo bali bagane bugani obisa mu nkola awo tujja kuba ku side ye ye bw'anaagira obugizi n'ayomba ebyo byempulira simanyi kundi wandope wa mama wandope wa taata simanyi wankola otya bisigala byabwe era ekyo kyekizibu institution za gavumenti bazitambuliza ku muntu era olaba bonna bayombera buganzi bwa mwami Museveni tayombesa system mbi ayombera buganzi nti bagundi bandopa banjogerako ew'omukulu nayogera n'ekintu ekyobuwemu mbu waliwo abajjayo awo okukola bafune eddagala lya siriimu kyo kibi n'abantu abalina obulwadde bwa siriimu wansi w'eddembe ly'obuntu balina eddembe okukola ekyo takimanyi nga nkulira akakiiko tinno ddembe lya muntu alina siriimu okusigala ku mulimu ate n'akirangirira mu lujjudde ekyo kyokka amawanga agategeera kyabadde kimumala omugobesa mu kifo ekyo naye akakiiko k'eddembe ly'obuntu ako twakateekako security of tenure bw'abanga ekisanja kye tekinnaggwako takwatwako twakimuwa asobole okukola obulungi omulimu n'obugumiikiriza naye munnange teyagukola efuuse kati nkola y'abakungu ba gavumenti batuyisa bubi nga bali bifo bagera banaatera bivaamu ne bayogerayo obuntu nga butaano kubanga bakomawo eno gye tuli baagala batuule ng'abatuuze entende. Honorable Betty Namboze ng'ayogera ku nsonga za Wangadya era ng'abantu bangi bavuddeyo ne bakubaganya empawa ku kintu kino nti kibulamu lwaki avuddeyo kati nga bulijjo abadde takyogerako naye nga byonna bigenda mu maaso mubiwulira ebyabanansi e Kenya nti nayo kikutte wansi ne waggulu era nabo nti balagidde nti oba toli munansi wa Kenya nti naawe kwatamu ebibyo otambulemu. Tukulire ono yekyatugamba. Olutalo lw'okugoba abagwira mu Uganda lukyagenda mu maaso. Njagala kwebaza bannayuganda bonna abampagidde mu lutalo luno. Olutalo lw'endiko olw'okulaba nga tugoba abagwira mu ggwanga lyaffe abajja muno nga tebalina biwandiiko mu bumenyi bw'amateeka n'abo abajja nga balina ebiwandiiko naye nga byaggwako dda abatalina biwandiiko bibakkiriza kukola wano. Njagala kwebaza bannayuganda abampadde amawulire mwongere okumpa amawulire abali makampuni ag'enjawulo abampadde amawulire kwaba abagwira abali makampuni amanene naye nga n'ebiwandiiko byabwe bibakkiriza okubeera wano byaggwako dda. N'olwekyo njagala kubeebaza ze Pulezidenti wa Uganda First. Tulina WhatsApp group ayagala okutwegattako ojja ku WhatsApp yange n'ongamba neetaba kwegatta ku WhatsApp group eya Uganda First Movement. Ekigendererwa kyaffe kya kusoosowaza Uganda ne bannayuganda. Gwe atannamanya kye tutegeeza ekyabadde South Africa kye tutegeeza nti abagwira abali e South Africa babagobayo babasenza luti nga kikere babaze mu nsi zaabwe. Kyokka nga ate ffe tuli wano twebase abagwira nga batulyako ensi yaffe. Bali mu mafakitole si ba investor bakola obulimu obutonotono emirimu egyandibadde gikolebwa abaana baffe. Abaana baffe ne bagenda mu mawanga g'abazungu mu mawanga g'abawalabu okubonaabonera eyo olw'okuba ate abagwira babatuteko emirimu. So olutalo luno lukyagenda mu maaso era ennaku enkaaga ze twawadde abagwira okubanga bafulumye Uganda ziggwako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana. Era we banaaba ennaku z'omwezi 3 omugwira gwe tunaasanga yenna nga toyina biwandiiko eyakwalula esiridde. In fact mutandike n'okunoonya abagwira w'omusanga mubuuze ebiwandiiko byo biriwa ebikukkiriza okubeera mu Uganda. Ebiwandiiko byo biriwa ebikukkiriza okukolera wano. Ndaba oli mukolera wano naye ebiwandiiko byo biriwa. Oyina eddembe okumubuuza. Bw'aba tabiina muwalewale omutwale ku poliisi ekuli okumpi. Minisitule y'ensonga ez'omunda muveeyo ku nsonga eno ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Muveeyo Minisitule y'ensonga ez'omunda naddala kino ekitongole ekya immigration ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga. Muveeyo mutandike okukola operations ebikwekweto nga muli ne poliisi. Tulabe ng'abantu bano tubafulumya eggwanga bave mu Uganda yaffe. N'olwekyo njagala kwebaza bannayuganda mwebale kumpagira. Njagala kwebaza Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, CDF waffe olw'okulaba nti eggwanga lyaffe likuumiddwa bulungi, eggwanga lyaffe ne libeera n'emirembe.
kati ekibadde kibulamu kwe kunaabira abagwira mu maaso batuviire tusobole okulaba ntutambuza Uganda yaffe tugitwale mu maaso. Abaana abali ku kyeyo abali mu kubonabonereyo mu bawalabu abaana baffe bakomewo wano bakole emirimu egiri mu kukolebwa kati abagwira nga bali wano na bumenyi bw'amateeka. So ensonga eyo nkulu nnyo gwali yatanaba kugitegeera ebyo bibyo naye ffe tukugamba nti abagwira abatalina biwandiiko balina okuva wano. South Africa mwagirabye era aba South Africa bateekawo salesale we yaweddeeko in fact nga tanaba nakuggwako mwalaba ebibadde bikolebwa ku bantu. Ffe tetwagala kukola ebyo, twagala tubagambe ekintu kimu ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana abagwira abatalina biwandiiko bibakkiriza kukolera wano abatalina biwandiiko bibakkiriza kubeera wano eggwanga lyaffe mubenga mulifulumye ekimala. Kino kisanja no slip, kisanja no more corruption, kisanja kya kulwanyisa buli bwanguzi, kisanja kya buteebaka ku nsonga zonna ezinyigiriza mu Uganda. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Tono yagambye nti bannayuganda tulina omukisa mbu mwali mwina omukisa naye mbu mwaguzanyiramu. Si bigambo byange, ono yabyogera era yagamba nti yo kusinzira nga walaba ebintu omukisa gwalimu Dr. Kano Kizza Besigye. Uganda twalina omukisa naye kyeka twagwonoona. Omuntu yekka asobola gavumenti ya Museveni ye Dr. Besigye kuba kyeka balowooleza ku peesi yemu bali bamusinga magi naye obwongo okutuula wansi okukozesa obwongo tebamusinga. Bakufubye buli kimu naye akulaga abeera 10 steps ahead. Omusaala gwa Dr. genda weza emyaka 2 gwatandikira mu court martial ne beeyiribya ne court martial eyo n'avaayo. Kati bali eno nawe bali mu kweyiribya bamuzze n'abazze eno batuuse n'okugjawo balooya be kati naye abaasigaddewo n'abayimiriza n'abagamba balooya bange mwayimiriza muba tebasobola kujja wano nga temubawadde lukusa kujja kumpolereza then mba sigenda kufuna fair hearing. N'abagamba ali willing okukola ki okufiira mu kkomera n'okuvundira mu kkomera naye tagenda kudda mu kooti nga Lukwago ne Martha Karua tesibe balooya ba bagenda omuwulereza tali willing kuhayaringa balooya balala. Oyo omuntu gwe twetaaga ng'Abannayuganda ng'omukulembeze. N'abantu abamu bamutwala for granted naye otunuulira abantu be beesiga tebalina yadde omutima ogukola Dr. Besigye kyakola. Ekyo kituwa kuyiga ki? Nti buli wamu w'oli osobola okuresistinga. Dokita akoze buli kimu, bamukoze buli kimu. Kati ne gavumenti yadde emanyi wenajjawo Martha Karua ne gira Erias Lukwago Dokita agenda omutima gugenda. Ne beerabira nti omusajja naye yali mu nsiko emyaka 4 bo beewaanisa ensiko. Naye nabo beerabira nti naye yali mu nsiko. Ng'era alwanirira bwetwaze bw'ataafuna n'addamu era n'alwanyisa gavumenti gye yalwanirira okuleeta. Oba gavumenti ekyerabira nti naye yali mu nsiko simanyi. So tusabire Dokita abeere mulamu kuba y'omuntu omu ayinza okutukulembera okufuna obwetwaze obutuufu. Mulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusa koona woli wonna wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kimu kiweetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tugikuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso era nga
mawulire mangi nnyo agatambula ffe tuba kubanga tugakutuusaako gonna agasanidde kubanga gosaanidde okubanga omanya era mu bujjuvu bwe tukkirize munnange tube nga tukwerekereza tujja kubanga tukoma mu maaso awo n'amawulire amangi nnyo era gotasaanidde okubanga osuba sigala naffe tukomawo.